sijja kubeera nga mbatimawa era ndutandikidde wano. Ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno gwennyini omwaka gwali gwa 2020 twakola eggulire mpozi erikwata ku famire y'omugenzi Paul Job Kafeero ng'abaana bwe baali beeyawuddemu ng'ekibawuddemu byanfuna nanga bana ya bya bugagga era nga bagamba nti waliwo abataali baana ba mugenzi oluvannyuma lw'okukola DNA eyasobola okubeera mpozi ng'ate eboola abamu era abamu ku b'eŋŋanda n'abaana bagenda mpozi bamu bagenda bakiise ensingo okukakana nga bayagala mpozi baddemu bakole DNA era omusawo yabagamba nti okuddamu okukola DNA etagenda kubeera mpozi ng'erekawo okubuusabuusa kw'omuntu yenna kye baali balina okukola kwe kwali mpozi okuziikulayo omulambo gw'omugenzi Paul Job Kafeero basobole omuggyako eggumba ku kisambi kye ate mpozi n'okumuggyako erinnyo ku luba basobole okukolera DNA ng'eno yejja okubeera enkomeredde nga tegenda kuboola muntu yenna nga muto w'omugenzi wano Mugerwa bwe yatutegeeza. Wolokoso ewulizibwa bannayuganda bonna Joseph Mugerwa muganda w'omugenzi Paul Kafeero. Ebintu bingi biyisiŋŋanye naye ng'ekibireeta nsonga ki yakugjayo omugenzi tusobole omutesitinga okumanya abaana abaki abatuufu. Mwabimanyako emabega nti abaana beeyawula era abaana bwe beeyawula beekubeera enduli gye tuli nga famire siri muntu omuntu Mugerwa siri nende gwe mulaba olusi ku mativi tuli abantu bangi tulina n'abakulu mu famire abatusingako baganda baffe bangi ne bazadde baffe obwanti oyinza okuba ng'owulira eddoboozi limu lya Mugerwa oba n'eddoboozi eddala lya nneene naye mwebali abantu obuvunaanyizibwa ne ba osibalamba banyinange biki ebyo n'abalala ebintu bibadde bingi mu mawulire era bikyali bingi olw'ensonga nti omulamu gwetwebwe tufuna gumaliriza ate era tebitukanga kutujja ku mulamu olw'ensonga nti twagala okumanya abaana bano njawukana ebyo yabajjamu tudikyewo tutya kuba twagenda mu mateeka ne twekubira omulanga abaana ne bwebajja ekituli nga famire ne batulaba ne tugenda mu b'obuyinza tetubikola ffe ab'obuyinza bwe twekubira endulu mu b'obuyinza ne batusindika mu ddiini eya gavumenti ekintu kino kiri mu b'obuyinza bwe twagenda mu ddiini eya gavumenti tetugamba tugenda kukola ki tugenda bakola mu ddiini abaana bonna tutya tugenda bajjako omusaayi kristo kwaliko abaana 15 bajjako abaana 14 omusaayi omu tetwamuggyako waaki yadduka yagenda bweru bamala tunda biri abatabulira bwe bikajansi yenadduka n'agenda kati abaana 11 omusaayi gwabwe guli mu labalotale era omusaayi gwabwe gukuumye sampo z'omugenzi bwetwatuuka ewa dokita akola ku nsonga ezo ku gavumenti yatugamba waati sirina musaayi gwe njagala gwa mwana sirina musaayi gwe njagala gwa mukyala sirina musaayi gwe njagala gwa luganda wabula njagala omusaayi guno gugenda kukwatagana n'ebisigalira by'omugenzi kyatukuba enkyuku ne mugamba ogambe zinze nnyini nantongo yaliwo gwenzirako nende yaliwo oyo mwana wa kitaffe tuna bulungi kafedda weetuli n'abakyala nga bonna weebali ng'ojjako oyo omukyala ali ku lediyo aleekaana bisirikirwa muyaye yangu watobuusa. Ekigambo ky'okusimulayo mpozi omugenzi kyagwali muggo gwennyini ogumenya enkizi era bangi bagamba nti kino nga kizibu nnyo omusawo mpozi ye yabagumya n'abagamba nti kyangu bino tubikola bya bulijjo neera kyekigenda okumalawo enkaayana. Ndiri mugamba dokita nga kiwanvu nagamba ekyo kintu si kiwanvu ekigenda okujjawo ebintu byonna ebiriwo ekigenda okugatta abaana bano ekigenda okuba obukakafu obukola ki obusembayo nagamba tubikola bulijjo lwakuba nti ekyammwe omuntu watte tumukuba mumanyifu ekiwa obujulizi obwenkomeredde Mugerwa ojja waayo omusaayi oba nendo ojja waayo omusaayi oba nantongo ojja waayo omusaayi biza butuzidde bisuula abaana abamu abaana bamu baleme kubeera baki bamativu naye ku kitaawe bajja kubeera bamativu nnyo nagamba Mugerwa ofaanana Kafeero era nkimanyi oli muganda we newe muba mwajja balongo nga babazaala mu kisaako eki tetugenda bajja ku musaayi ng'abooluganda twagala ebisigalira byani by'omugenzi tetumwagala yenna tumwagala kakantu katono nnyo ku linnyo n'akantu katono nnyo ku kisambi abo abaana abaleekaana abaatunda kibaluma baagala kubuza bujulizi bwa bannaabwe babannaabwe balina okubavunaanira bwe bye baabatundako mu kulusula
n'okuzuula ekika kyabwe kati baana baagala kukubuza bujulizi tosobola kungamba mbu jeni empusa ya gavumenti esobola suula abaana 11 tekisoboka muli mu kuzaawula musaayi muli mu kukayanira byanfuna obudde ne batandika n'okugamba abaana abo bwe basuula bagende bakole ebyabwe oba omwana wabafere n'agenda yetandika obulamu obujja otyo kulusula awo oli kukinyusi oli mutuufu nze nganze mugerwa ne famire yaffe tuliko okukyaki ku kyamusaayi abaana bano okumanya bakola ki bazaalibwawa nze mukulusula essaawa eno senga mama wange teyafa naŋŋamba nti toli wagundi tuli wonnangana naali mugambe lwaiti mbulira kuwagye nakola ki yenazaalibwa tataano omusajja mugagga nnyo yafa mugagga n'ebizimbe mu kibuga omwo naye naalibadde nga ndi wa musajja mwavu era naaligenze w'omwavu abaana babuuza bannyamwe mutubuulire ekituufu bamama bawe oba njana tetuli bapawulo tumanye kyetukola ki kyetuzzaako ekintu ekyo omuntu atali muzadde tasobola kirabaliza buzizi kirimu omuntu omuzadde asobola kirabaliza buzizi abaana abagenda kukula bazaale bannaabwe bali bagamba tusibuka wange omanye ebyannono okusinziira kw'omu ku bawala b'omugenzi Job Kafeero amanyiddwa nga Kase Kafeero oba oyinza muyita Keeti nga bwe yamuyitanga agamba nti ekyaleeta obuzibu bwonna ye mwana mulenzi Swaziniga ne banne abalala 3 abaleetawo ekyawulantamu nga baagala okwezza emaali y'omugenzi era okwekkana ebimu ku bizimbe bya Kafeero baabitunda ne baganda babasatu beyita abaana ba Kafeero batunda kajjansi basooka tutwalisa musale gwa mangu mbu tugende ku DNA twagenda ku DNA tebalina taata yenna gwe bategeeza oba ku basenga nga batutwala ku DNA bulungi nga tugenda ennaku gye baali batugambye zaali ndala ne batukubira essimu lulala tebatufapyawo ne batutwala tulinda results zamala ndowooza emyezi ng'ena ne batugamba lunaku lulala okuzijjayo era ne batuyita lunaku lulala ngesaba ng'ebintu birimu vulugu kati bagenda okututwala ndowooza nga bamaze okutunda kajjansi waabwe era nze mu kulowooza okwange kyendowooza nti kwe bajja ezagulirira omusaayi okusinziira ku muwala Keeti agamba nti kino kyembutuufu ekyava mu biseera ebyo bya ddiini ey'ebiseera ebyo kyaviirako ddala obuzibu bungi nnyo kubanga paka nakati bakyali mu ndooliito ezo Kafeero alina abaana 4 Swaziniga Kafeero Nagawa Elizabeth Simon Peter Kafeero ne Dube Kafeero be baana 4 nga kiraga nti Kafeero yakoma okuzaala mu 94 oba 93 awo ekyo ne tukivaako bagenda okulya ndowooza emyezi wiiki ndowooza nga batugamba kajjansi bamutunzi ettaka ly'omukyalo oyo Swazi Kafeero ne guruupu ye ey'abantu abo 4 ne baliririizi nga balisimbako ebikajja emyaka 10 waliwo poloti eri mu ttawuni muzeeyi we yali agenda ozimbira bannakyalo eddwaliro Swaziniga Kafeero ne guruupu ye era balitunda era nazo ne bazirya ssente ensonga z'okuziikulayo omugenzi zakyaka nnyo era abantu bakubaganira mu mawulire nga beevuma kino na kiri okukakana nga bagenze mu kkooti wowulirira bino nga guweza omwaka mulamba kasookedde bagenda mu kkooti ebasalirewo ki ekyokukola oba baziikulayo omugenzi oba tebamuziikulayo era olunaku olwajjo kkooti enkulu ey'emakindye eyabadde ekulirwa omulamuzi Joseph Malangira yakabatemye n'abagamba nti kati kyekiseera baddemu bakole DNA endala newankubadde teyabakkiriza kusimulayo mugenzi yagambye baddemu bakole DNA endala mu labatole eza gavumenti era ezeesigika nga bw'owulira mugerwa bw'atutegeeza wano. Mugerwa gyebale taata oli bulungi ng'olinga omuwadde ndi bulungi sina buzibu bwonna olw'ensonga ekyomusango nguwangudde okakasa nkakasa nti nguwangudde taata era mbeebaza nnyo leediyo Simba okuba nti mulondodde omusango guno nabeebaza nnyo katulira kyetubawadde bannamawulire musalawo nabasaba omulondole omusango guno paka gunaakola ki gunaatuuka ku nkomerero mbeebaza nnyo bataata nga owekitiibwa omulamuzi asazeewo bw'ati tugende n'omusaayi
gw'omwana ono Bladina Paul Kafeero gwe yaliko ng'akaayana ne mukyala we ku lw'omwana n'omusaayi gwe kuba nga gukwatagana n'abaana abagambibwa nti ba Kafeero tugenda okutambula nakyo bwe tugenda okukozesa okuba nga tutuuka ku buwanguzi kuba omusaayi ogwo gwalika omugenzi yagugirako ddala ne gusigala mu laboratory ewandegeya laboratory ezizakozesa kubaza gavumenti ti omusaayi ogwo bagutereka omusaayi gwe yakozesaako nga agenda okwekebeza ne Bladina ky'omwana Bladina. Kinajjukirwa nti mu biseera biri ng'omugenzi akyaliwo balina enkayana n'omukyala we nga yali amusiba omwana ogwo muwulira ayimba mu luyimba Bladina bwe batyo bagenda ne bamuggyako omusaayi ne beekebeza DNA era oluvannyuma kyazuuka nti omwana ono teyali wa Kafeero omutuufu era nga mpozi omusawo yakola ku nsonga ezo yali mpozi famire dokita waabwe amanyiddwa nga Kasule bw'atyo Kasule yasigaza omusaayi guno era nga baali babikolera mu laboratories zennyini za gavumenti ewandegeya kati kigambibwa mbu omusaayi guno gye guli era gwe bagenda okuddamu bakozese okusobola okufuna ani mutuufu ddala ani atali mutuufu ani atali mwana wa Kafeero nga bw'owulira wano. Ate ng'ebintu bingi kubanga oba nga tukozesa omusaayi gusobola okukozesa omusaayi gwa Nantongo Saala adda ku Kafeero osobola okukozesa ku Mugerwa Joseph adda ku Kafeero ngaetuka nti twagala kukozesa DNA entuufu bwe kitabo kiri teguliko kubusiwabusiwa era Dokita Kafeero yafumire dokita nga Kafeero gwe yeesiga ebbanga lyonna era nga zineebeeranga ku masomero nga nsomera mu boarding Dokita Kafeero yajjanga nga nankebera oba nga ningirwadde ekyanjala kati omusaayi gwesiga naye ekibanga ekyo kiganye osobola kugyoba ku Nantongo oba ku Mugerwa Joseph mubanga osobola okubuusabuusa kufatuseda ku mugenzi abaganda ba Kafeero abatuufu kati bakitulire ku omugenzi batusobola okukozesa omusaayi oguliwo omulamuzi asazeewo bulungi ani abaali basinga okulemerako okuziikula omugenzi abaali balerako okuziikula omugenzi wadde sayidi ya muzeeyi naŋŋanga n'abakyala abo tebali beekakafu naye ng'ate ezo lwaki mbeera kontekiti ku ekyo obeera mukakafu tebasoma nti bagamba nti kuba Kafeero yaleka agamba ekikoyi mwana obono si mwana obono mwana wange ne bwe bannyina bakwagala mbayeeka jansi nesenga tebakola kintu ekyo zenali nzikiriza nti bonna mugenzi nereka baani badde baana be naye okusinziirako tebakola tebagenda mu musaayi DNA eyatuuka eyabakuba era yefaavu. Okusinziira ku mutaani wa Kafeero omulala amanyiddwa nga John Mark Kafeero ategeezezza nti abaana abasatu bano be baviiriddeko ddala kalumanywera omuli Swaziniga ne banne be baviiriddeko obuzaabu bonna n'okuswala kwe baliko. Njakumenya n'erinnya erisinza okutubeerera ezzibu n'okutubulemesa obulamu bw'ensi eno nga ye mukulu ayitibwa Kafeero Swazi twakula naye ebbanga lyonna naye muzeeyi we yafa engeri gye twali abatoffe nga bo bakulu ne basigala mu maka gaabwe Kajaasi Entebbe ne bakuliramu nga ffe tuli ku ssomero. Amaka ago galiko emizigo n'amaduuka babeeramu ebbanga ddene nga ennyumba ezo kale ffe abantu zaali tezituyamba kozi tukulidde ku ssente z'abamaama baffe ne batusomeseza bwe bayitawo emyaka gyali 11 nga tumaze naffe okukulamu balaba tukuze olukujjukujju ne bagamba abamu si baganda baffe tugendewa ku musaayi bwe twagenda ku musaayi oba tegunaabakomawo abakulu abo ne beegatta ne batunda enju ate ekirungi gye kyatuyamba byali bikyali wa administrator general era yayita bulungi oyo omwami eyagula n'amugamba ekintu kyewagula kyamufu era omanyi yaleka abaana bangi. Okusinziira ku mutabani omulala amanyiddwa nga Martin Kafeero agamba nti kituufu omusaayi gwali gye guli ogwa Dokita Kasule gwe yasigaza ogwa taata waabwe naye baali mu kkooti bakira omulamuzi yakanda nga kugamba Dokita Kasule nti leeta omusaayi ogwo kituufu bwe gubanga gye guli guleete tulabe oba gunaayambako mu kunoonyereza naye ate ye Dokita Kasule n'ataguleeta bw'atyo omulamuzi yasazeewo n'agamba omusaayi ogwo tebagenda gukozesa era balina kwejjako omusaayi okumozi n'abooluganda lwa Kafeero abalala balabe oba ddala kituufu gufaanagana.
Nze sula wano ku Radio Simba. Radio Simba. Ogamba otya? Tewalise mukozige. Kati mbadde nkubye kumanya ku nsonga za musango bwe gugenze. Omusango omulamuzi atugambe atusindise ku musango. Nga mugenda kozesa gwani? Takwawuliddeewo naye atusindise mu badokita. Ne batubuulire mundi ki gye tugenda okukozesa mesadi ki. Naye nga ate abato bali batugamba mesadi yokka gye tuyinza okukozesa kugira omuzeeyi. Naye kati omulamuzi abadde atugambye tudde mu basawo batubuulire ekituufu. Kakati mugerwa agamba nti wedde waliwo omusaayi ogwali gwakozesebwako edda ogwa muzeeyi ng'olwedde labalalo ezadde zikyagenda. Bagamba ogwa kasule gwagamba ogwa kasule gwalina. Ate kasule twamuyita ne tumugamba aguleete naye teyaguleeta. Ogwo ne bagugaana. Kasule bamugamba aguleeta omusaayi wali omulamuzi ng'akatandika omusango ogwo naye teyaguleeta. Kati n'agamba omulamuzi oba teguliiyo nga baali balimba. Kati tulinze tulabe tuddeyo mu basawo gye batusindise tuddeyo mu basawo tugebere. Okusinziira ku Martin Kafeero agamba nti ye mumativu n'omulamuzi kye yasazeewo era kino kigenda bayamba nnyo okuzza ebintu by'omugenzi ebyali byabbibwa. Wano we yategeereza n'agamba gwe wenna ng'olina ekintu kya mugenzi Paul Job Kafeero kiwagula ne bwe kinaabeera kikopo kya tampeko ojja kukizza osaaga wagula mpewo. Omulamuzi kyasazeewo oli mumativu nakyo oba kikulese mu bbanga? Ndi mumativu kubanga tusindise tuddeyo ku musango. Guli aguganya ogwasooka abaana gwe baakebera ogambye guli yagusazizzaamu era buli neyagula buli ekintu kya Kafeero kyonna gyekigula mutali butuufu kubanga bati balina na court of administration gundi ebbaluwa za administration. Kitegeeza bonna abaagula mugenda bibajjako? Byonna biba birina okudda kubanga tugambye tusooke tukebera omusaayi amanye abaana abatuufu. Kati guli gwe baakebera ogwasooka gwe basazi gwe baakebera baguganye n'agamba tuddemu tukebere omusaayi awo wagenda osinzirira. Tabadde specific kulaba ekize mulina kukozesa? Gundi atusindise wandegeya ya gavumenti ya gavumenti yatusindise. Ono ye Wolokoso mu weekend taxi. Kubuzaako gwakyagitumbudde ngamba ennene mbuuza ku Matovu Road ogamba otya, mbuuza ku Promoter Brands ogamba otya, Flower Semper wa Flower Garments ogamba otya, ate ne Dennis Kalema wa Feed Plus awe wandegeya wale kwera kompozi ngate otugoberera. Kale ne tweyongerayo. Ku Lwokusatu lwa wiiki eno yabadde public holiday ng'era mpozi kwe kwabadde okulayira kwa President Museveni era nga yalayiziddwa ku Pulezidenti bwa Uganda ekisanja eky'omukaaga. Era bwe batyo abayimbi ba NRM omuli Catherine Kusasira, Jennifer Fulufiga okugattako Big Eye mpozi ne Ashbaga Kato muwono wa social media yaabwe bagenze ku social media ne bakolayo akatambi nga bavuma abawagizi ba NUP ne bagamba nti bagende banywa obutwa Pulezidenti amaze okulayira. Era olw'ensonga eyo bo bali mu ntebe mpozi entebe ne bagamba nti kino ekisaya kigenda kubeera akuna museezo akuna mukyezo. Era ne bagamba nti kakati wano kyekiseera omuzeeyi bamwongereyo emyaka emirala 5 ng'afuga ate bw'amala okukita n'omukulu gye n'omuhoozi yennyini Kayine Lubaga akikwatemu. Bangi mbu baali basaba enkuba etonye naye enkuba teyatonye. Kati kino kitegeeza nti President Museveni ye Katonda wa Uganda. Nkodomali mmwe akagamba ako nange kawulidde nga kammenye eggumba oyita otya munno enkodomali. Kano kabi box ebiri ku social media tuli kololo mweje mubeerere Canada mu ddeeka tubeera kugulawo mujja tukubira nga tibwabula myaka 5 emirala batuweyo 5 twagala 10 twagala emyaka nga 7 enkuba ejja kutonya tebwabula tugenda sooka muzaayo tumunaze ebikere ono ye Katonda wa Uganda. Ono ye Katonda wa Uganda. Muve ku Katonda muwulidde? Ono Yesu mujja kuba bulungi jakuba tetonye temuweridda kuba kuta kuba 26 twatandise tutandikirawo 26 kale emyaka nga 5 si mingi nnyo mujja kijje gibulayo tumufayo jakuba bulungi ate wamala emyaka nga 7 ng'afuga nga ne muzeeyi Kanye Lugaba naye atukwatamu generali kati awo kati alayide mibokisi mwaka forumbe kati muyiwe mbalabe ate tukyamwetagamu ebisanja nga Kanye Lugaba kubatwala emyaka 10 famire ya Kaguta nga ikwala president ali safe Kanye Lugaba tujja munazo obukere tumwanike nga kasana ajja abafuge mmwe kodomali mmwe mwaka forumbe
oluvannyuma lw'okubayita enkodomali ne Ashibaga Katona ye n'aduula. Wano yaduulidde omunywanyi we oba yali munywanyi we Bobi Wine gwayita Fada n'amugamba nti kati nno muzeeyi ali wano Kololo ali mu kulayira ate ye munywanyi we Bobi Wine ali magere ku bigere atambula. Janga tubuzaako wuyo ayagala kutumubirako abagamba temwongerayo motoka nga sinabuuza ku big fish. Awali tasobola kweyongerayo nga tanambuuzaako. Oye pulezidenti wange gwe nalonda oyo namuwa akalulu kange leka nfuga emyaka gino 5 mwongere 5 bw'aba ayagala mwongere emirala 5 bw'amala aweemu muhozi. My good father ali magere ku bigere god father ali kolola agala okunywa katasobola okukirira magere nintabe mu mutale alayidde tikwalina kyekyo kiwadde. Wano nno twanoonyeza ku Mathias Walukaga lwafaananya emirimu nga wekiri nti bayimbi naye ng'ono mpozi ekibaawula ku banne ye yalondebwa ku bwa mmeeya bwa Kyengera Town Council. Wano agambye nti mukoze bubi nnyo okumuteeka n'ebingiringiri kubanga bo ekibagatta kuyimba naye ate entegeera bayawukana nnyo kubanga newankubadde bayimbi banne ekyo si kikulu kubanga n'omulalo asobola okuyimba n'asuna endongo abantu ne bagiwuliriza. Mathias Walukaga mmeeya leka kumala nga mpita bwotyo atagenze kukulayira kwe Kololo. Babadde wakubaayo tebabayita kati nze nebakadde bampise nsobola ogenda ku mukolo ogumenya amateeka. Ekyo kaa gumenya amateeka okulayira tekimenya amateeka naye okwerayiza kimenya amateeka. Kati ani yeerayiza? Gwe twalabye yeerayize yawangula mulala yeerayiza mulala. Kakati nno nze ekinkubiza mbadde wano eno nga ndaba social media nga bwetambula olw'okulayira bwe kwawedde ne ndaba abayimbi bannammwe nga bayogera ebiwanvu bagamba naye Catherine Kusaasira ng'agamba okulayira kuwedde bali ntebe mu ntebe. Kati oli tebasobola mmuleka kugenda atyo kubanga ye Katonda w'e Uganda. Ani? Omwami Museveni. Katonda w'e Uganda? Ate akyogedde. Kusaasira. Anedda nze bwetukola oleeta abantu bayagalanya nukuli. Oleetanga abantu abajja mu levu yange kutegeera naawe. Tondeeteranga abantu bali wansi mu gwakutegeera kwange. Bw'obanga oyagala okugagga mu nsi okusanga bakusinga bugagga aleeta ku bantu abasobola okubaganya ku birowoozo naawe walabe bye tufaanagana ekitugatta kuyimba n'omulalu asobola okuyimba. Njagala oleetera Patrick omujuuka aleeta ba Jopre Lutaya Dr. Hilda Maani Kayemba etwesimbyewo ne tuwangula n'ebifo tondeeteddanga tekiddanga mukopeeranga nakonvuma. Mukajja yaŋŋambye muvumye olw'okumukoza ku bantu abo bannange. President Museveni nga tannalayira mpozi yasembayo okubeera mpozi ng'ayogerako eri eggwanga era n'ategeeza abayimbi nti endongo si yakugita kati okuggyako mpozi ng'amaze okugema abantu ddala obukadde nga 5 mu ggwanga lyonna awo ayinza okulowooleza ku by'okuta endongo era n'akubiriza nnyo abayimbi bembuleesinga tekinologi okozesa nga zi online concerts n'ebirala. Kintu Walukaga kyawakanyiza n'agamba ekibuuzo kyambuuzizza kinnemye nange okuddamu. Bagambye mugende munywa obutwa. Omuntu amanyi obulungi nti nno yatandika okuyimba n'akola erinnya nga banaku yetukubidde endongo nga batubonyaabonya alaba zino kanso poliisi ekola biki ate naafuna opportunity egende w'omukulembeze n'abeera nga tayogera emisho ky'okumuwabula okumuwa ebirowoozo by'abantu abantu bali bubi bali wansi bafa n'asalawo okumuwagira buwagizi kubanga nze ekyogenda pulezidenti sikiinaako buzibu abaagendayo naye bo baalya ate abaali abawagizi baabwe bo baasigala banaku nnyo okitegedde. Omuntu awagira omuntu anyigiriza abantu oba weetabye naawe mu kunyigiriza. Pulezidenti nga tannalayira yabagamba endongo mugira mugivaako n'omanya nti bayimbi banno babanyigiriza babagaanye okuyimba. Tetutuuze buli ketwalina konna tetusigazza kanze naye nga bo bali bulungi emmotoka ennene baziteekamu n'amafuta. Pulezidenti yabagamba mwembuleesinga tekinologi. Kati kasita naye yayimbako olulwe yalufunamu sente mmeka oluyimba olwasente agenda akole concert kali ya online bwe yaliyimba eno alaba nga kufuna yalitadde obukulembeze najja mu kuyimba okufuna ennyo. Tulabayi
ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend. Chendo musanva kasiri sasa tufe mwefe radio simbe mpologoma enunje yedembe abatuguliriza mwenna tubabuzaako ate mwe bale kubira mpozi nga mugitumbudde bulungi nnyo abali ku social media handles za fe mwena Facebook fe mwefe abali ku radio simba TV abali ku Bokat TV tubabuzaako mwe kubira mpozi nga ate muje kwatiddeko nabali ku channel ya Fendala eya Uganda byogere tubagamba nti mwe bale kubira mpozi nga ate mugitumbula bulungi Fifi baby mwe bale kubira mpozi nga ate otula ka live ate mpozi nembuza ku ntege and big man spender awo imiga nembuza ku Danke owa BTV Flower Semple wa Flower Garments ogambo tya Nansera Swaibu ogambo tya Rich Serwada EUK bale kula mpozi nga totumbudde Kastekino Ebanda Tawani Joshua awe mukono Patrick Walai ate mpozi ni Amos Mukisa nayo bale kula mpozi nga te otumbudde Kilia Emmanuel ogambo tya embera eriye kale esawa no yenyini anko kalamu abera ayingirawo era twagala mpozi nga mwaniza bulungi nnyo tusanyusa kulaba anko kakalamu nango okubasanga bakyala eladde babebi nawe anko kaka mukulu ayagala omuwana mu embeera eri etya naddala mu buno obudde obw'empewo awooma kalinga sombosa ey'ennyama oli kuchenda mumusanva kasirisa 3 femo mwepe bweri esime mpologoma enunji edembe afunya kuchenda mubiri akasirise mna afunya ku www.twediesimba.ug ogera kubuzako kwanizako na jesizo kwatengo tumbude mu bigaraji supermarket boda stages azana mu taxi mu butale wale mwada kwata mutumbude mpologoma enunji edembe ono ye Wolokoso amachago nako olwalero akubuzako no kwanirizako na tenze kakalamde answer ogera kecha answer wo mulembe guno kale kirabika kambitandikire wano nako olwalero naye bwe ngende tandikira wandekere ebizibu namige naye ate oba oli awo siina kyabikolera kubanga tekiika katako okuba ate nga ntegeera kiki ekyatuuka wakati w'abanywanyi bange bano bombiriri naki kyeyinza okuba ate nga ndekera abantu ababagoberera era abo abaagala okuba ate nga bamanya ekyatuukawo ekituufu ensonga zeekugambako naliko wano ebbanga ettono nnyo emabegaawo nga zikwata ku wakati w'omuyimbi amanyiddwa nga Daxx Kartel Omunyeruba sako n'omukyala amanyiddwa nga Momo 19 bwe nakugambako nti omukozi ku BBS Telefina ensonga yaliyo wakati waabwe yali yeekuusa ku kyawagana sako n'okwawukana mu bufumbo obwali bugenda mu maaso wakati waabwe newakubadde nga kino kigenda ebbaawo nga Momo 19 sako ne Daxx Kartel Omunyeruba ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa Desemba omwaka gwa 2020 baali mu kuwoowa ekibuli era baawe yali alowoozezako nti mu kabanga katono bwe katyo wandibaawo okwawukana okwali kugenda mu maaso ewatono ddala bwe nali wano nakugambako nti omukyalo ono Momo 19 ye yabitandika bwati yagenda ku mukutu gwe gwa social media n'ateekayo nga bw'alaga okwawukana okwali kugenda mu maaso n'agenda ku mukutu gwe gwa social media era nga bwe yabitandika mu kaseera kali akaasooka keekana era ye yazzemu n'abiddamu era ne bwakubadde byalinga ebigenda nga bikakkana we yageze ku mukutu gwera gwa social media ogwamukwanira wano n'ateekayo nga ye bwali singo oba bwali namunigina bwati era nga tewali kubuusabuusa kwonna kugenda mu maaso kino nno kyaleetedde okuba ate nga kyongeramu omuliro mu nsonga za Daxx Kartel sako n'omukyala Momo 19 ekyaleetedde ne maama wa Daxx Kartel amanyiddwa nga Florence okuvaayo okuba ate nga yeewuunya muwala we Momo 19 okuleka mwana we Daxx Kartel Omunyeruba okusinziira ku maama wa Daxx Kartel Omunyeruba maama Florence agamba nti omwana ono yekayeka Daxx Kartel gw'alinayo ng'omuntu mulamu era yeewuunya Momo 19 okuleka ekito ekivubuka ekyanattu ekirina eddembe n'eryokwate nga kyeyisa bulungi mu bafamire singa yagwa ku bano yandibawulidde ye ate oyo gw'alina yasinga okuba hambo
naye abo batobe obula oba ina abawala oli owulira naye ate omusajja gwali Sebunya ina amaanyi mu bantu bennina waka wano ate yali ambo era oyinza okukola ebintu naye abavubuka bennina wano abalala ate batabbu nnyo awulidde okusinziira ku mama waffe ono mama Florence agamba ti muwala we Momo 19 bwe yali ava ewaka teyamugambako nti bayawukanye ne mutabani we ye yali amanyi nti akyali ku byakukola nga we yali amutegezezaako mu luberyebelye wabaawo ensonga lwaki omuntu akeera ku makya n'agamba nti akitadde nanze kankubuli anti teyandigenze yandikomyewo n'angamba maama twafunye obuzibu ne Kateero kubanga luli ono abadde Momo yabadde alumbye Leka tusoke tujyewo maama ono kubanga kasoke tujyewo Momo gwe tuba tusokerako ddala kubitegeere bulungi kubanga Momo agamba kuluna we yavuddeyo yaviiriddeyo ddala mulundi gumu obutaddeyo mabega okuba ate nga gye buli kimu ekyali kikwekwedde emabega lwaki omuntu akeera ku makya n'agamba nti akitadde nze mbadde olino lyonna ebbanga ng'abantu banvuma boogera buli omu n'ayogera kyayagala n'obuyimba ne babufulumya so kwegamba nti oboddwa nnyo ebbanga ddene naye nga nsibisi era nalabyeko maama wange ne mulamu wange nga bangamba sijja ensonga ku mawulire naye ate kunze eyagenda obugezi ku Facebook ne ngamba musingo n'omuntu yazze mu kamera onfuna kyala watuukira okugamba nti avudde ebifumbo aba afunye bingi aba agumidde bingi so naye ndaba abantu bakifudde bakifudde ng'ekyamaanyi ennyo people do break up every day maama wa Daxx Kartel ye wuuyo anti teyandigenze yandikomyewo n'angamba maama twafunye obuzibu ne Kateero kubanga luli era yajja n'angamba nti ngenda kukola naye teyandigenzeeyo ku Facebook byebireese bino byonna wadde tebekyaye naye bireese obuzibu buli saawa banoonya omulenzi kino kiri ebigambo ne biyitiŋŋana kyenavudde mugamba abijje muki tabangako muwala mubi gye tuli okusinziira ku Momo 19 ayongera okuba ate ng'ategeeza abantu n'okuba ate ng'ategeeza maama we lwaki tiyasoose kumwebuuzaako omuntu teba tebitambula kubanga ebintu eba tebikutambulira ng'olaba mu relationship tofuna kyoyagala twokita okuvaayo ne ngamba nti ndi single I don't know lwaki abantu bakifunye bulala nze okugamba nti ntadde obufumbo ku social media the word is simple I'm single period tekyekanankana n'oli yavudde okuyimba maama ye wuuyo tetumuyinaako buzibu n'akamu buli lwabadde atambula mwami we abadde akimanyi era tetumulumiriza nti ayina omusajja tetumulumiriza nti mwenzi tetulina kyetumumanyiko kibi ge mazima bagukola bagwagala gwolabeko omukolo omukake Momo 19 ye wuuyo obufumbo mwagala omuntu omale kumujja mu maaso mulyoke mumanye nti bambi kale singa yatugamba bingi ebibadde osabimensioninga nga bwegambe nti nze nakuzibwa sigenda kujja mu kamera kugamba nti ABCD so company break naye kale bw'abanga Daxx alina obuzibu nange ajja ababuulire ajja abagambe nti Momo abadde mubi wano oba Momo abadde mubi wali naye nga sirina wabi wembadde no ebintu byagaana okuwakinga out he did what he did he messed up okitegeera era ne mugamba ng'omuntu omukulu ne mugamba nti kino kikoze kikigaanye he messed up ebintu esobola kujja bagamba nti kino bakiri era ne muwa obudde ne mugamba nti yogera abantu bagambe nti ebintu byaggwa naye kibadde kimpisa bubi okubanga ye buli lwajja mu camera he's covering up okitegeera we are fine naye nga kituufu akimanyi we are not so kwegamba abantu n'abalekaawo so I had okuvaayo ne ngamba nti nedda kati kandaga nti amusingo kyokka kyenawandiise olunaku olwa mabega kaawe nayogerako ne Daxx Kartel omunyeruba ebyaddala yategeezako nga we bali bonna era we bali fine ng'era bw'oyongera okuba ate ng'owulira wano amaze ebbanga abadde ng'agenda nanga n'akola nadda naye kati olw'embeera nti embeera ya covid weeri kati ate eri bwate eri bali serious nnyo kubanga n'ensi ezimu ziri mu lockdown kati ate NGO yaabwe ekola bulungi nnyo so eringa lockdown yamukwatirayo eyo nedda teyamukwatirayo okutambula kuzibu ogende wiiki emu ate odde ate omale oddeyo ate nga n'emirimu ne gyeyongerako keeri so kati yali akola naye nga tuwuliziganya bulungi naye ndowooza oba abantu baludde tolaba abantu be bali kutwala
kati balaba eri apartment gye mwasulanga nti erudde okuggulwa nga bagamba bano balaba abaki tebabanga bafunira obuzibu mu nnyumba kati otandika okubuuzabuuzako ne baga nti omukyala ye yagenda dda Daxx Kartel yagenda emubende simagolodi omukyala n'agenda yanoba ekirungi nti si kimu nti onoolaba nti bannayiba tebaanika waya naye eriyo ababeerawo ate balabirirawo bulungi nange era olumu bwenfunamu akadde nga mpitayoko nga ŋŋendayoko ewaka nga bw'omanyi nga nkomawo naye nga tuli mu mirimu muganda fa tulina olutalo lumu nze mukyala wange battaliba nga abalala bonna eno tulina olutalo lumu twalugula ku muyeekera yala tumufufugadda mumuli bubi mumutuuseewa tannaba kuwulira naye waali teyeebase Momo 19 mukyala Daxx Kartel ye wuuyo kubeera kutyobola kitiibwa kya muntu abantu bampita malaaya abantu banvumye kwegamba sikyalina mirembe buli wamu sinza gamba nti nejjusa omusisinkana kubanga era munnaye we namufunira byali bwebi abantu tusanga abantu ne tubaagala ne tumanyi nti no bijja kutambula bulungi kuba buli muntu yenna abeera mu relationship ng'ayagala working out ng'ayagala abeere n'omuntu we paka but along the way ebintu bigaana ne weesanga ng'ekintu kigaanye sinze nsoose okukyawa omusajja wakati wetwabadde wa mama Daxx Kartel eyo nafunye ku musista wa Daxx Kartel awo nno wakati mu kuwayawayamu kwe kuntegeezaako nti byonna tubyogera era na mama wabiku abiŋŋamba naye ye kyatajja kukkiriza wekuba ate nga kkiriza muganda we okutandika okuba amavivi mu yeetonda byaki ebyo tikiri bwe kiti tosobola kugamba tuli bakazi however much lumu mu Bobi Wine yayogera n'agamba nti omusajja aba musajja omukazi ne woba osomye otya sisobola gamba brother wange afukamirire mukazi oli mutuufu sisobola mufukamiza lwa mukazi naye ku lwa laavu bw'aba nga awulira amwagala asobola okukkiriza n'agamba mukyala wange mwagala era ku lwa kino ne kino ndi wiringi okwetondera Momo 19 bwe waba nga waliwo kyeyakola ekikyamu ffe kye tutamanyi kubanga osobola okubeerawo mu relationship gwe ow'ebbali nga tomanyi kyawudde bantu abo babiri okusinziira ku mateeka g'obuyisiraamu galambika bulungi nnyo nti omukyala bw'abanga yakyaye omusajja kimukakateko okuzzaayo amahale ge yasasulwa era Momo 19 olunaku olwo baali bamuwoowa ekibuli enaku z'omwezi 2 omwezi ogwa Desemba batugambye nti yaweebwa amahale ga miliyoni 3 ye agamba nti agalina era bamubuulire bubuulizi wa walina okuba ate nga agabasanza wana twagabawe kubanga agalina maama wa Kartel kyawakanya twagamuwa beetereze ne mwami we bebamanyi si ffe twagamuwa beetereze ne mwami we amahale si kyekikulu omwami we yamuwadde ettalaka beetereze nze byabwe tebinkwatako simanyi bya mahale gaabwe simanyi bya kuzaala simanyi bya bufumbo bwabwe nze bandetera buleetezi mukamwana okusinziira ku sisita wa Daxx Kartel ayongerezaako kwekyo ekyamahale tabaddiza kyova olaba sisobola gamba nti Momo akomyewo amahale kubanga twagamuwa gavudde ku mutima ate era brother wange yagakwata yekka nga bwe kiba n'agamuwa kati nze ate agamuwa siraba nsonga lwaki abagamba mbu agatusanzeewa aba ayogeredde mu pululo ate nga yagamuwa ali omu naye nga wagendayo ku nga baliyo bombi agendayo ewaabwe ku mahale kukunika kuba yali waka naye ng'ate ewaabwe simanyiyo nnyo era sikakasa nti ye yali andabyeko ewuwe naye nga tubadde twogera ku simu WhatsApp nga obimanyi Momo 19 nze ndudde okwogera naye munnange kuba lwe yasembayo okujja wano yali atusibula ng'atulaga agenda kukola era ne twogera n'atugamba kati yasomyeyo kakoosi k'obusomesa agenda bweru kukola buki busomesa n'atugamba wanaakomawo balyoke beeyongereyo mu maaso n'omulenzi byonna ebyo byonna n'emikolo egy'enjalo twandibifunye naye bwe nasemba okwogerako ne Daxx Kartel omunyeruba obubaka buno yali yabumpa mbubawe naye kwolwo olunaku akadde ne kansazaamu kale mwana tunesibubawa nafuna omulimu ogw'okulaadiyo matumbi budde nkola ku laadiyo waba omanyeera biro eby'oku laadiyo tubeera tuleerejja bakakalaamu boogera bada ate bakalaamu bakulaawo wemuteera akamalina simanyi bwanyumirwa
naye nze abalina bannange nnyumirwa bannange mukuuma obwesigwa njagala okubagamba kino nze misiza okuleeta obutabanguko mu maka g'abantu ensangi zino era ne bobeera ku mawulire owulira ate gundi yakoze bw'ati gundi yakoze bw'ati omwami yakoze bw'ati omwami talese emmere waka ensonga bwe zityo abaami omusulayo gwa naggamba owulidde okusinziira ku Momo 19 kirabika wano we bitandikira oluyimba olwo bakola ekintu kibi nnyo kubanga ate nze bwe mba nga nasaze ogamba nti nyanike takisi sikiwa nti abantu basobola okukola ki basobola okyagala tosobola kukozesa chance olina nti things are not working n'oteekako munno oluyimba bwe lutyo doesn't make sense njagala aveeyo awulire eggwanga bw'abanga yali andabyeko adoneka message nti kano kava wa musajja oba nti yali awuliddeko nti Momo ekituufu Daxx akola ki akimanyi kakati simanyi ku lwaki bo abantu abakulu ye ne manager we abantu abakulu batuuka ne bavaayo ne bafulumya oluyimba bwe lutyo mu situation eno okusinziira ku manager wa Daxx Kartel alinga agamba omusango guno gulinga ogumutwala direct gwate owaaye oyinza otya okuta oluyimba ng'olwo mu kaseera kano kale no baba vise kwe kuvaayo bwati ate munnange fe nga management fe twasayininga omuyimbi omulimu gwe yesebo gwa kuyimba yesebo talina authority egamba nti kati tute luno yesebo tuleke luli ogwo mulimu gwa management nga bw'olaba Swangiza Avenue nga bw'olaba baani omuyimbi ali kukola ki kuyimba nze omuyimbi si yeyansayininga nze nasayininga omuyimbi lisa yewuyo anti tewalaba mbeera mbu akaseera nga kaali kakazigizigi ate gwe n'oterawo oluyimba olwali lutyobola omuyimbi omukyala lutyobola mukyala ali wawuliramuko ku linnya ly'omukyala mbu tewaali naye okusinziira ku message yali etuukira direct era ne Momo kimuyombye ekyo kigamba gwotootya oluyimba mu kaseera nga tuli mu katyabaga oluyimba olwo nalukadde twajja singa bw'omanye nanyigiza tukyatawo olulala tulina okute mugenda kuta olulala tulina okuta oluyimba olulala wa maaso awo nga management of course kati nti tubadde ebbanga ddene okusinziira ku plana yaffe olwo lwoga bagiluyita batya olujja olulala ojja kuluwulira ojja kuluwulira kubanga okusinziira ku nteekateeka yaffe oluyimba olwo era lwalina kuteebwa mu sizoni eno ne bwewandibadde nga tebiriiwo era lwe lwali lulina okuteebwa okusinziira ku nsereka y'ennyimba ng'egye tulina ozitaamu naye okimanyi nti omukyala alinga agamba nti egwe yataddewo era okugamba nti kiri fayina ayinza okuba Kartel yali talinaku mu Kartel ayinza okuba olimba ate si wakuluta kati naye manager yamupika ng'olutootya abafamire bagamba mbole agala bwagazi gwe kola bukozi nsimbi naye ng'ate ensimbi tolina nawe oyinza nazikolera kubanga tewalina woyinza luyimbira bibivulu tewali anti kati nze muna business man sibala kivulu mbala online market anange nti omuyimbi tawo nti kati stage tekola tunabeerawo nga tutunula butunuzi olina nnoonya wajja ojja ssente ng'omuntu afinansinga bizinensi yonna togireka kugwa ffe tunoonya kukola ssente ffe tunoonya kintu kikola ssente kiri nti omuyimbi tetumusse omukyala waffe gwe twakolera nika taweereddwa butwa mulamu bulungi ate nga wabanga talina mmwe kiba kitya bw'abanga talina ffe nga yavaamu ovukosa omuntu osooka n'otambulamuko bwe mufunamu obutakkaanya ekimala empaka okusinga okubeera wawo because oyinza okwetta oba n'okola omuntu ekibi kati musooka ne mupoozingamu naye nga kyemmanyi bagenda kuba bulungi ebyo bitono management tali mu kintu ekyo bambi nedda tuta nnyimba zaffe ogambye oluddako baluyita batya ogenda kuluwulira okusinziira ku manager wa Daxx Kartel omunyeruba Vincent agamba nti oluyimba luno Momo lwayombera yali yalukola emyaka 3 emabega ekirungi zisooka wuwo ojja kuluwulira digimba walina byakwata mu bitono esebo omutima oluyimba yali yaluyimba dda myaka ng'emeka emabega oluyimba olwo twaluyimba emyaka 3 emabega actually oluyimba olwo lwasooka kubamu era bw'oluwulira lulinga mu lwakadongo kamu twalugjayo bujja mu style y'akadongo kamu ewa Shidi Beats lwali wa Shidi Beats gye lwali era nja nakuwa version yeyo ey'enso yasooka ogiwulire soko mpeko version yeyo eyasookera ddala ey'enswa ngenda kugikuteerako gyo eya Shidi Beats nga awulira kadongo kamulukadde
so tekizza buzi nti waliwo enkaayana eriwo oba waliwo obutakkanya mu famire nti netuluta kutera ku WhatsApp oluwulire soko olumpeeko kubanga bulidde ne Momo 19 atabuka agamba tosobola kutaluyimba mu kaseera ako nedda yalabika kyamunyize nga yenze ndi mu bizinensi abaagala natosaayo kikyo saawulira ku luyombo yadde munaye nange nakeera nca kati ate nange ekyansurprisinga kwe kulaba omukyala ng'ataddeyo amusingo kyekyankuba ewala nange nensooka nfreezinga we nnali neŋŋamba katonda wange kiki kino ate kye tuliko era of course nenkubira omuyimbi nensoka mu budaabuda kakkane era ensonga nkyolaba badde tatannaba kukuvaayo nnyo akyagezaawo kukkakkana naye nga ali bulungi musajja insitiri atamuttira ali bulungi nnyo talina buzibu ayinza okuba abadde mulaavu eyaddala omwana ono oluyimba version ne bagimpeereza yasooka era yagenda bweti ekyana kyakayanda kinene kiryeruba mulyeruba ebikomolo gyomuna ebyomulyeruba lwaki bagabeswa zange nantalegwe bagabeswa zange wanswaza bagabeswa zange nantalegwe bagabeswa zange olupya ne lugenda bwe ruti bagabeswa zange wanswaza bagabeswa zange nantalegwe bagabeswa zange nabamanyera bino ebyokuradiyo muberegererekyaka mutumutezu matumbe kutengazi mbaweza omukanya nowewange kabekekako nabandeze mbawereza babekekako bakubira obuzimu ngendibekekako kikubi yakagindako mubangisi obakalyeku bakalalako muyeruba musubuleri yebwagabulula ekwatezo kyonna zonna nagabulula lwaki bagabeswa zange Momo 19 nakiwunzika bwati kikulaga kiki ekyansiye wakatero kale ekiba kibalaga ekyansiye wakatero kati kansubire buli kimu ensonga mugimanye yansijeeyo emikolo si ekikulu kwe kuba nti wali oyagadde omuntu n'akuyisa nga tebwakoze ki baayagadde era babanvuma bampise malaya naye nga bakuvumira obwemaga ebintu batamanyi munoonye katero mumubuuzo oba yali akutteko n'omusajja oba yali ansanzeeko anywhere oba yali akutteko ekakabere ka message mu ssimu yange nti Momo akukuta ne gundi bw'aba akalina nja kuddamba etondere olwo oluyimba era singa babadde balina ssente mbadde ngenda kubasuuwinga nga seebuuziza na ku muntu yenna tebalina kati mbasuuwinga gyekuko ziriwa maneja we ziriwa tezaalina owaye sijja kukiyingiramu ekyo ekyamahale omwana badde agamba azirina oba wasondako zize bazikuddize yesebo da bw'abanga bwasazeewo nti amahale agaleete Choka, you guys, get serious. Katero Wolokoso aweddeyo. Ne sawe dako mujikole nammwe.